Chaffe kino kye tuli kama wange tebatudde bali mu kutambula batabala making sure nti waliwo sekiriza mu second emu wano mu Uganda waliwo ekitongole kye bayita SFC tekimanyiddwa mu mateeka kyolaba Sudan ey'ekatumu SFC eriwa ekuma president SFC tekimanyiddwa mu mateeka ge Uganda kyolaba ekatumu eya waggulu ewa Bashiri bakiteekawo tesi waliyo akabinja ke bayita bakaita rapid simanyi forces kali mu kulwanagana n'amagye aga government wano mu Uganda kiri mu konkona sawa yonna era abantu boolaba abafa abantu abo boolaba abafa Bashiri batonda waka kabinja katandika okutta abantu eddafo nga tewali akagambako kati abantu abafa wano kyandibanga kikonkona sawa yonna amagye ge Uganda gagenda kulwanagana tewali president ng'akyali ku ntebe tutegeeza bannayuganda tebabatiisatiisa bano mu rabishinge bye boogera ebitali makulu bababuzaabuza bwana musomesa ono bwe tuba tuze wano ku Fake Media tuba tuze ku guiding ati bwe kirinayo obulimba bungi okutta kwe tuli mu kwogera tojja n'ogamba gavumenti etta abantu olina obukakafu killings ze twogerako wano ze be bantu abaze bafa nga babatta busina ngani gavumenti soko sirike kyalobere n'empisa kubanga weda twogera ng'osirise nga tukuwulirira gavumenti ekwata abantu tebisaanidde omuntu bw'ajja wano ne tumanya nti muteeka mu constitution gavumenti yevunaanyizibwa ku mundu zonna eziri mu ggwanga muno kakati gwe bw'ova eri n'otugamba nti omuntu omu babiri basatu 20 battiddwa nga battibwa mundu nga ne parliament juzi yajja wano ne Ssaabasente nega nti yagala kubuyita kye bayita engraving emundu zonna bazirambe ekyo tugenda kyo era tuba tetujja teeka munnayuganda nti emmundu in fact modulator kyogambye nti bw'eba ekozesebwa ne weerabira nti wasobola okubeerawo amakubo agalemesa emmundu ezo okugwa mu mikono gy'abantu abakyamu. That is the point. That is the point. Tekiganye. Tugende Kalamoja. President initiative kiji yateekawo. Okudisarminga abakalamoja emmundu zive mu bantu. No. Anti kati ndaga bannayuganda nti eyo step, it is a step. Bannange bateesa bannange ne modulator mwe kutwalidde. Tusiimeko efforts ezikolebwa gavumenti. Tetwefuula ng'abantu abalabira mu ndabirwamu ne weeraba ate n'odduka. Sirikale we bamenyera koti y'ennabweru ne babbamu byonna ebyali bikwata ku misango gye baali batayagala abantu bawulire nangamba nti abasirikale ekibawanisa omukono beebati ne bafunga okuba saluti n'amaana akuba omuguu wansi beddu wanagamba amagezi sirina amaani nyina talimbalimba bawanika omukono baati omusirikale akola baati amagezi sirina amaani nyina yasesa busesa bantu kakati yasesa busesa bawuliriza mbuuza taata tugende mu maaso obudde ogenda budde mako nga sirina malayo adize dakatemba Ngambye benti nali njogera n'omu ku basirikale nga bakamenya koti y'ennabweru kati we bakyusa bagitawo nansa na division omusirikale n'angamba nti ekituwanisa omukono beetuti betuwanika beetuti tugamba amagezi sirina n'okuba omugu n'ogamba amaanyi nina nga kyotegeeza nti mukama wa kudumira tta abantu oba yababuulizaawa kakati okuva mu kinaana ndi musajja musayansa emmotoka yona ekubwa amasasi ng'etambula impulse oba momentum waayo ate ayawukana kweno gye bakubye ng'ebadde ku stop oba ebadde eparkings otunulira incidence yabaddewo sisuubira kuba tuli bamukisa nti ero media ekola ate naffe abalina data tumukozesa otunulira incidence yabaddewo bakulaga nti driver anawe yatuuse n'aparkinga ekikolwa nekikolebwa kuba singa wabaddewo obuzi kizibu nnyo okujja n'otta omuntu bonna nga tutudde mu maaso driver n'asigala nga mulamu n'emipiira tegyakobiddwa omuntu n'atatwala budde kukoza nti sooka enkuba emipiira eno emmotoka emipiira at least eyimirire otunuulira incidence y'emmotoka eri ndayirwamu yokka eya site bwe babadde beetaaga yokka eyafunye damage. Fake Media.
omulungi ali ku Fake Media ogamba tena Juli Conservative kimutambula bulungi muzikola haja Bwino Mushafi Lwanga zaaliwo okutusako programu yaffe the earthquake obunkenke wanenno wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga tutunuulira ensonga nnyingi nnyo ddala ebyobufuzi eby'eggwanga Uganda kubanga munange byebifuga buli kimu oba oyagala okuyingiza ensimbi ebyobufuzi olina okubiteekako essira obukuumi bwo byabufuzi na buli kimu mwanaddu byabufuzi tulina okuba nga ate tuterako ennyo essira bingi nnyo ebiri mu ggwanga we twasemba okubeera ne programu eno gundi yayita naba kubanga akuba amasasi Honorable Charles Engola yayita nakuba amasasi omukuumi we sabbiiti abantu nno batandise omuyita omuzira tugenda kuba tubyogerako tugenda kwogera ku Jajja Ichuli naye yakubidwa amasasi oyo nno kati nga ffe abakozesa omutimbagano kiba kitukwatirako ddala twebuuza obulamu bwaffe buli ludda wawebeera nga abasajja ngaabo ate abali ddala mu gavumenti nga bagiwagira n'omutima gwabwe be bavaawo ate nno abatannagiwaana obulamu bayina tugenda kuba tubitululako tugenda kutunuulira ekiri wali ku lw'e Masaka Lwera buli omu buli jjaba tugamba nti affe twasala Lwera buno Lwera yasaze tugenda kubanga nabyo tubyogerako tulabe ministry ya loza nemba kati gitulina otunuulira eyakkiriza abachina okulima omuceere kugamba byonna nebeera nga ebyonoonya ate bwejjeeno munnange bwesanga abanaku abalina kye bakolerayo bo babagobaganya naye baba nga balina kasente mwana tubbo babaleka ne beejova naye tugenda kubanga ate tukubayo torch olunaku olwaleero ku Facebook lunaku lwakutaano ku YouTube program eno ebeera buli lwa 6 ssaawa zibeera 4 ez'ekiro naye omukuuma ddembeera yazzeemu n'akuba omuyindi waleeri ku Parliamentary Avenue amasasi agamugye mulamu bw'ensi eno ono yakubiddwa amasasi y'omu ku abo abawola ensimbi wano mu ggwanga Uganda era batugamba nti alina oluganda ku Raj era naye naggagga mu kuwola ensimbi wano mu kibuga ekikulu Kampala tugenda okuba tutunuulira naye ng'essira ekkulu atugenda liteeka kuba kuuma ddembe n'enkozesa embi ey'emmundu lwaki esusse mu ggwanga Uganda hono nesimye okubeera Wa moderator nange nesimye nnyo okulaba olwaleero nsaba nyongere ku ddoboozi tubadde tumaze ebbanga munange abatamanya ngamba bagenda ne batuyingirira yafeesi katono bagimalewo ejo tubagamba nti tujja kiwulira tetuli bulungi naye olemugamba nti tuli bulungi njagala kwebaza Katonda oba oli akyatukumya okuba nga tukyali balamu newankubadde nti embeera y'ebyokwerinda mu ggwanga lyaffe si ya mulembe omundi n'ogumu naye akyatukumye embeera nga bwegenda mu maaso abali ku Facebook mwebale kubeera nkwemuli mwami eno kagamba eddoboozi liri wansi katuloza tulyongezaamu embeera njagala osooka ompe ku mbeera nga bw'ogiraba weebadde mu wiiki emabega okuttibwa kw'abasajja ab'amaanyi wadde tugenda kukyogerako nnyo njagala tutandikire Jajja Ichuli mbadde njagala nnyo omuntu ampe torch lwaki ntandise n'oyo nti gwe mulimu gwe tusinga okubeerako tubeera nnyo ku social media era kwe tukufunira ekigulira Magali Ddiba wamu n'okukanyuga eddoboozi eri abo ababa batulaba njagala twogere ku nfaayi eddakiika zijja kuba ntono dakiika nga 2 bwe kiki kyolaba kiki kyewafunyeemu na essiro litedde kwani oteeka ku gavumenti oteeka ku poliisi olowooza erina abantu gamba abakyamu ye lwaki abasinga okuttibwa baba bawagidde ku gavumenti okusookera ddala nze ng'omuntu personally I for one ndi musanyufu nnyo olw'okufa kwa Jajja Ichuli olw'okufa kwa Jajja Ichuli okutwaliza wamu ne minisita nsaba nyongere ku ddoboozi kuba owa Facebook akunfunire bulungi
nkugambye nti nze ng'omuntu ndi musanyufu nnyo era wiiki eno ng'ogyeko oluguudo luno lwatabanyiza abantu baffe abawejjere olw'e Masaka naye wiiki eno neeri eweddeko ekyamazima entambulidde bulungi nnyo ng'ekimu ku bindeetedde okuba nga etambudde bulungi kwe kufa kw'abaami ababi nkuwa ensonga zange kanzimbe mu dakiika emu ekisookera ddala bannayuganda bulijjo tubagamba naawe nga bwe nkugamba nabano bamusomesa ne tubagamba nti lino eggwanga si ttebenkevu n'omulundi n'ogutya nga bajja wano ne badaalimba nze ntambula ekiro ssaawa 8 nze mukazi wange azaala bulungi emulago ne badaalimba mu bintu bye twandirowoozeza nti newandibadde oliwe naalemu nnyo wandibadde ofuba okulanga ebintu bibiri bulungi kyova olaba ndi musanyufu nnyo nti isima Jajja Ichuli yafudde kubanga be bantu bamwe babadde bayimirira kuli ne bagamba nti gavumenti ye NRM weeri era gavumenti ya NRM security era gavumenti ye NRM buli kimu kiri bulungi kati isima gyali yategedde nti ebintu si birungi ate nze okusanyuka kwange okwokubiri isima y'omu ku babuloga abawagizi be NRM abavaayo ne bagamba nti gavumenti ya Mwai Museveni yakoze bulungi okutta abantu mu kwekalakasa ka 2021 naye ndoza yavaayo n'akiclarify naye yakyogera internet terimba era n'agamba nti we are going to kill you we are NRM akuba mu kifuba where is he okyo n'okufa kwenze kwansanyusiza naye ate kusigala kuwa essomo eri baganda baffe bano bulijjo tubagamba nti they are not NRM eyina bannyiniyo bano bakozi mu NRM yensonga lwaki ffe tubagamba twagala mubeere bannayuganda muleme kubeera bakozi mu Uganda njagala owunzike kuba tugenda kukomawo atwogere ku nsonga era ezo maliriza owunzise bwoti okufa kwa honorable tokwogeddeeko honorable Charles Sengol omukulu okumulasa oyo tujja kumwogerako wali kubanga ebyo byate biwanvu okay long story naye mazebu n'amaanyi webatyo wamusomesa muna NRM habi bakozesa tetumanyi Munafik Media actually wabaddewo ka endabika erabika ngu kwegamba mbadde neewuunya nnyo siri musanyufu n'omulundi n'ogumu naye ate mu ngeri yonna mbadde neewuunya munnange oba alina kyakozesezzaako Bannafik Media munansonyi naye amazima gali nti muwulidde bagamba banaabawuliranga ku bikolwa byabwe naye mu mbeera yonna Bannafik Media tubalamusa mwe bali kulonda ffe Facebook manyi mutufollowinga right now naye nga ffe wetuli nnyo naddala okulimbulula n'okutereeza ensonga mu mbeera ekiri mu ggwanga musomesa tumwebaze Richard honorable bakumanyi bulungi yes njaga tulire ku nfa ya Jajja Ichuli ye internet gye tukozesa naye kwe tumumanyidde so tubanga tugeze mu program ate mulama gwaffe omukulu nga yetumwogeddeeko oza tuba tuli bajaaza amaanya kyekituufu ya kakati mu mbeera yonna tetujja kugamba nti oba omugenzi Isima nti olw'okuba yabadde kale muwagizi wa NRM tetukyegaana abadde bloggerfe omulungi ennyo era famire Mukama Mungu Allah abagumye kyabadde kyannaku nnyo naye mu mbeera eno era tusiiba tubagamba Bannafik Media nti ffe kyetwazimbirako okuviira ddala ku ntikko eri pulezidenti waffe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyetuzimbirako kubeera nti munnayuganda ali sekiwadi mu mbeera yonna newankubadde wabeerawo ebibeerawo kati ng'okufa kw'abantu naye era ebyo tubivumirira naddala gavumenti omulamwa gwayo sekyewalinga future era bwe kiri nakati bwetunulira abazze bafa mu nfa y'emu yinza okuleetera abantu nga 50 yes oba kiraba bulungi kati awo esekiwalinza etyo no of course abantu abasinga era President Museveni President wa Uganda yakirambulula bulungi n'agamba bano abantu abeefuula abaagala nnyo gavumenti naddala abali ku luuyi olweri
bagenda ne bateekawo embeera bo ne balowooza nti bwe banaateekawo embeera ey'okutta oba ey'okuteekawo embeera ey'okuleeta obutali butebenkevu mu ggwanga bo bajja kulowooza bawangudde. Of course nga tetunnaba nga bakyanoonyereza buli omu aba suspect. Buli muntu yenna yenna abeera suspect. Naddala abantu abageneratinga obukyayi mubamanyi bannayuganda mubamanyi abasiiga obukyayi bonna babeera basuspect okutuusa ng'okunoonyereza kuvuddeyo. Poliisi yaffe tugyesiga. Pulezidenti yakyogera bulungi n'agamba nti ffe nga ba NRM ffe kye tusinze actually si balabe baffe ne bano abasiiga obukyayi ffe tugenda mu byobufuzi eby'okurizoninga tubalizoninga ne tubanafuya mu ekyo tetwenyigira mu mbeera eyo ey'okunafuya. No, future y'abantu security tetujja gamba nti teriwo, security yo weeri. Naye newankubadde buli muntu lwabeeranga awa bannayuganda doors entuufu wabeerawo abantu abeekweka mu kasaka nga bageneratinga enmity nga bo basiiga bukyayi nga balina engeri gye babeera kazinga nga bo baagala kulabisa gavumenti nti gavumenti erina security. Naye bannayuganda ndi wano ku maaso ga kamera obagamba nti security yo weeri. Newankubadde mu mbeera ya security mubaamu bano abantu abataagaliza abagezaako siiga gavumenti obukyayi nti tekola. Naye tukkirize tugaane security weeri mu ggwanga, security mweri era bannayuganda mbakakasa nga ndi mu kamera. Information yonna surrounding okufa kwa Isma ne of course ye minister eyamutta ye yamanyika neyejjawo ekyo tujja kyogerako. Naye okunoonyereza kugenda kuba president yakoze ne statement n'agamba bwe kiba kyetaagisa kyekwatiramu ajja kyekwatiramu. Abantu president waffe ayagala balamu era neebaza gavumenti neebaza president waffe okubeera nti yayimiridde wamu ne famire era n'abagumya n'abagamba security tugenda kunoonyereza okuva ku muto okutuuka ku mukulu okulaba enfa ya Isma yavudde ku ki era ekyo kigenda kuvaayo very soon. Amawulire gagenda vaayo. Lwaki abasinga okufa babeera ku saidi ya gavumenti? Ati kati ekyo kyo n'omwana omuto aba akiraba. Bano abantu abeezimbira akazinga nga bakuba gavumenti bakuta gavumenti katunoonyereze kiyinza okuzuuka nga balina engeri gye baagala okyaya gavumenti. Byasembayo kwogera byali bikuba gavumenti awo teyaddangulo. Modulator oli wa ddembe olina eddembe lyo okwogera bw'otyo naye katulinde okunoonyereza kuveeyo tujja tegera ekituufu nga bwe kwali kuvuddeyo otuwulizeeko kubanga osobola okubala abantu wazze eri mukama bulijjo ndiwaanise nga sinajja kakala akamyufu kansookere ku mutwe sikulabangako bulijjo ojjira mu topping kuliko Dr. Besigye naye olabika kakati saa yakudde eri Allah. Ndi wano okukiikirira FDC n'obusiraamu. Ndi wano okukiikirira FDC n'obusiraamu kuba ensonga zonna zetugenda okwogerako zeekuusa ku buyisiraamu. Abatidde bonna basiraamu 12 bamasheekh oba basheeka 12 be baakattibwa mu nfa ey'amasasi. Okuliko ne gwe baakwata ne bamusiba empingu oba ku mikono be bati ne babaale bamwa ndoza yali seeka kirevu. Naye kansooke mbuze ku batula bano abatuwuliriza banyabo ne basebo abatula bano abatuwuliriza mbalamusizzaako buli omu mu kiti kye. Nze Sendi Owatwaha muna FDC ayogera ebitakaddiwa. Mbaagaliza okuwuliriza obulungi n'okutugoberera obulungi kigambo ku kigambo. Munzikirize nsooke njozeeyoze muganda waffe mukadde waffe Road Mayor Salongiria Sirukwago olw'amazaalibwa ge. Era munzikirize mpite wano okwozaayoza Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'ekkula
eri emyaka 10 ng'akutte eddamula. Tukwebaza okugumira amafumu gonna agakufumitibwa n'okubeera omuvumu Charles Peter Mayiga. Tukusaba era tukusabira oyongere okubeera omumalirivu okuweereza obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Era twebaza Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yasiima okuwa omuntu yenna ddamula oba okumuwummuza. Era tuwebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima n'owa Charles Peter Mayiga obwakatikkiro n'akulamulirako Buganda. Ekyo sikiinaako obuvunaanyizibwa okisaba. Nego okusinziira ku bwolaba engeri gyakuttemu ebintu. Ssaabasajja Kabaka yalina okusiima okumwongera oba okumuwummuza. Njagala tudduke tugende wa munna internet munnaffe Jajja Ichuli. Enfaayi ojogerako ki mu ddakiika 2? Kibi nnyo, kibi ddala, era nsaasira abako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano olw'ennaku eyo n'ekikangabwa kye baagwako. Jajja Ichuli oba Isima abadde muntu ngaffe, asobola okukola ensobi mu kumanya ne mu butamanya. Naye kyannaku okubeera nga wakati mu byamutuuseeko byamutuukiddeko mu gavumenti gy'abadde ayagala ennyo. Kibi nnyo okuzaala abaana ne bakulema okuliisa, ne bakulema okujjanjaba, ne bakulema okugulira bye basulamu. Gavumenti eno yalimbalimba Isima n'emusasulira apartment, n'emuwanga omusaala buli mwezi, naye neefundikira ng'emusse. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi ddala. Era tuvumirira enkola eyo eya gavumenti okubeera nga tesobola kukuuma byakulwanyisa byayo ne bitirimbula abantu okubamalawo. Naye katusuubire nti kuluna temugenda kuyoola basiraamu kubamalawo. Ate mwana wattu ekikwewuunyisa era naye yafudde musiraamu. Ng'era abalala be bazze battibwa abasiraamu. Naye nze ng'omusiraamu mpita wano okutegeeza gavumenti ya Uganda ng'ekulembeddwamu Mwami Tyabulwa. Gwe okufuuka pulezidenti wa Uganda bwali busiraamu obwakujuna ne baganda bo n'emikwano gyo. Mwami Museveni nga Idi Amin yakafuga ennaku 2 yadduka e Uganda. N'atakoma kwekyo n'atandika seketerera obusiraamu ne Idi Amin. N'atakoma kwekyo ne yeetuuma amannya ag'obuyisiraamu n'emikwano gye. Omuli muganda we n'olwalira kyayitibwa Sale. Naye nga ye George akandwa naho. Mwami Amama Mbabazi ow'ekitiibwa yali Ssaabaminisita babatuuma amannya ag'ekiyisiraamu. Ne Mwami Museveni yennyini n'ayeetuuma erinnya ery'ekiyisiraamu okugezaako okufuna olutindo olumutuusa ku bwa pulezidenti. Naye kikwewuunyisa abasiraamu abamutuusa ku kkula lyalimu n'Abaganda basinze okubonyabonya. Atya abasiraamu nga yeetuumye amannya okusobola okumufunira passport oba olugendo oba olutindo olumutuuse wa President Gaddafi amuwe support yonna ne ssente na biki. Abasiraamu basinze okubonyabonya era mu gavumenti ye be basinze okubufa obubi, be basinze obutabalamu nakafu kalungi konna, be basinze okutunyuzibwa ne batakoma kwekyo n'ebyobugagga by'obusiraamu ne babibba. Kayihura nga ye Ssaabapoliisi yagenda ku muzikiti Nakasero nabba obutitimbe bw'essente ez'abasiraamu n'olwali teziddizibwanga. Ate obujulizi obwaki gwe tewakimanya? Toli musiraamu musajja gwe. Ndi musajja musiraamu. Nakasero tomanyiiwo ku muzikiti gwe Nakasero. Ani yali omuduumizi wa Ssaabapoliisi nga bagumenya? Ani yali Ssaabapoliisi wa Uganda? Andi govudde n'ogamba nti yayingira. Kayihura avunaanyizibwa kuba ye yali Ssaabapoliisi. Yes, okuvunaanyizibwa ekyo si kiwakanya. Ye yali Ssaabapoliisi. Abasirikale be bazibba balipootinga wani? Kuodaze. Balipotinga wani. Ye yali afuddeyo ne yeekyegaana. New Vision ya Kamalo Fulumi omutwe juzi bakutte abasirikale 9 okuva oluvannyuma lw'abasirikale ab'okubba omubbi. Eyo enkola ey'okubeera nga tuli mu ggwanga erijjuddemu effugabbi n'obutabamu bwenkanya tugivumirira. Naye neebaza Mukama Katonda nti ku mulundi guno oba lwakuba tubadde twakava mu kisiibo, omukuumi yakutte emmundu n'agikozesa okutirimbula abantu natta basatu. Yasse minisita gwakuuma naye ne yetta n'atakomaawo n'alubya n'omu ku basirikale banne.
nze nkyebaziza Mukama Katonda nti yatulaze abantu betuze tugamba nti si basiramu be batta abantu n'ababoda boda ba bitongole byakwerinda ne gavumenti eno. Era omukuumi oyo mbadde nsaba gavumenti eno nga begenda okuliyirira aba family omuva minister nga babagulira ente zisuka 40 n'obutimbe bwa ssente bwe babawadde ne gavumenti era yemwe eveeyo eriyirira omwana ono kopole yafodde sabiti olw'ekikola kye yakoze ekibi naye nga kirina ebirungi bye kiraga ensi okuva ku mukozi akolera ewaka ng'awusigala batulugunyizibwa okutuuka ku buli kitongole kyonna. Ani yali awaddeyo obudde okufaayo okugamba naye omusirikale ono ankuuma ye ndabirira ngambi omuntu n'ayingira hoteri n'alya ebyessava ng'omukuumi ali ku mmotoka. Ekikwewuunyisa abantu abafaayo ennyo okukuuma obulamu bw'abantu be basinga okunyuzibwa. Nze naalisabye gavumenti eno kankubone kano singa tubadde mu gavumenti etegeerekeka era efaayo ku bulamu bw'abantu kabineti yali badde yatudde dda okugereka omusaala ogw'abakozi bonna ogutandikibwako. Ekirala kabineti yali badde yatudde dda okusalawo okwongeza abasirikale omusaala naddala ab'omutendera gwa wansi. Moderator neyanziza anjogera okwebaza Mukama olusobozesa okubeera ku wano naye leero nensasira n'abalinaobukosefukosefu nensasira n'abafiiriddwako abantu baabwe. Nze omuntu akkiriza nti okufa kuba kufa era nensaba emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze mu kisa era bingi bibadde mu wiiki naye ebimu bitiisa. Ebimu bitegeeza ekintu kinene, ebimu bitegeeza tulina okulaba engeri gyetwongera okwetereezamu ng'eggwanga, ebimu bitegeeza tulina okuddamu okulowooza wennaakola kino ki ekinaabeeramu. Tuve ne mu mbeera eraga nti nnokukozesa bampaane nina okulaga nti nsobola okukola kino okubaako engeri gyenfuna likes ku mikutu gye tubeerako. Ekirala tuggyemu obusosoze butya nti wennaavuma eno sayidi ejja kunsiima, wennaafuna kamera n'envolongo eno sayidi ejja kukola ki? Omusajja omu yagamba nti walimala okulya ab'ebweru alitandika okulya kuba omunda era tubiraba. Mukyo kitegeeza nti era osobola okukolera NRM neekuwa buli kimu, neekuwa n'emmotoka, neekuwa n'abakuumi, naye kasita omala okukola ebyayo ekyennaku bwete weesasudde naye okufa kufa. Nja kusaba jjajja sigambya sse naye kye tuyita gavumenti erina okukuuma abantu n'ebyayo. Era eyo twali tutandika ekisanja kino jjajja yagamba azze kusokiwalinga future ya munnayuganda. Mu kusokiwalinga future kitegeeza n'ofuba okulaba nti munnansi oyo mulamu alina obulamu oteeseewo embeera gye twandowoozezza nti eneesobozesa ddala okumuwangaaza, oteeseewo embeera eraga nti munnansi naasobola okubaako kaafuna kateeka mu nsawo. Ekyennaku statement baagikozesa niye bitambula mu ggwanga byomwali mu kweraliikirira. So nja kusaba ffenna ababeera ku kamera, ababeera ku Twitter, ababeera ku Facebook, TikTok, tutandike okulowooza. Mukyo kitegeeza tulabe engeri gye tusengejjamu biki bye twogera. Mukyo tulowooze nti tulina famire ze tulina okulowoozaako mu maaso eyo. Famire zaffe eziri biological. Mufo ky'okulowooza nti wenna asavinga interest z'omuntu omu nemmala okuggusa ebibye wennaaba nfa bananziika naye. Tutandike okulowooza. Nsinza kwerabira ssebo okwebaza Katikkiro Peter Charles Mayiga olw'okuba nti asobodde okukumaakuma Obuganda mu mbeera yonna emyaka 10 si mitono. Njagala ombuli ku keyayogedde ku nfa ya Jajja Ichuli nti abadde ayogera nnyo okusinga bw'alowooza. Eyo sayidi siyinza kirulinga out naye era kikomawo ku bakadde. Bwe tuba tulina abantu abavunaanyizibwa mu ggwanga lino nga ddala okkiriza kati nga Katikkiro mu status gy'aliko ffenna abantu ababeera mu Buganda tuvunaanyizibwako 100 ku 100. Konsaani yandibadde yayitako Ichuli n'ayogerako naye ekyo waba teyakikola siraba lwaki tusayira omufu omusango. Ate mu Buganda tetwogera ki omukulembeze yenna mu nkula yonna status yonna gy'alimu nga ddala ng'ano we tuli mu central
tukkirize tugaane bwe tuba nga waliwo alina kyakoze mukubira kasimu si kibi kuba suubira nti essimu ya bloga nga isima ebadde ebula oba connection isima gyabadde nayo susuubira nti Katikkiro yamunoonyako namugaa naye ng'omuliro mungi lwaki tokendeeza n'agaana so kyenandirowoozesa tuleme okusalira nnyo bafu musango ekyokubiri tulina embeera ya leero nti tuli mu economy ekkiriza nti wemba sikoze mulimu guno gwakubonabula nga wondaba nti ndi musomesa nsobola okudda ku kamera n'envuma n'ensasulwa oba namala otutegeka nibamanya nti omuvubuka osobola okubaako kyokola naye nga tokikola lwakuvuma kuba tukirabye regimu eno yeraga nti osobola okubeera omuwemuzi nga walaba full figure osobola okubeera omuvumi nga woobamanyi nga olaba isima wabadde ate n'oba ng'ogenda ku payroll neweesa nti omuntu alina kyakola ekivaamu ssente ezisobola okuyamba eggwanga ate gavumenti emusasula mu ngeri yakumunyonyoota naye ate ono omuvumi omuwemuzi atalina kyagatta ku ekonomi ate nemukuyetingira kyetwandiyise salale so nya gavumenti eddemu yeetegereza erabe nti omuntu alina kufuna ssente nga ddala kyakola kina kyezigatta ku ggwanga si kukola oba si kusasulwa nti osobola okuyimya n'ovumayiza excellence Kyagulanyi n'abamuwagira n'ogenda ku payroll enkeera naye olusadde amwogerako ebirungi kituufu nnyo nabadde wa mukisa nti datambira naye ku ssimu yange ekyo nja kyebaliza mukama nabadde nfolowinga bu video bwa Ichuli bonna almost alisi nabadde nfuna obudde nembikula kamu nenkawuliriza naye abadde nga gwe bagamba nti bonoovuma principal Kyagulanyi his excellence salale ejja kweyongera era inawe yatuuka ng'olaba sayidi emu omaye olwo wootuuka nga malayika zinaatera okukutwala n'oba bakati nyimiriddewa Ichuli inawe yatuuse n'akulagira dda nti sayidi eno yeetaagayo atya vidiyo gye yakola eyasembayo akayimba ke yali awuliza ka his excellence Kyagulanyi sayidi enooga nti ate music amwagala ate n'omuntu amuvuma so nja basaba bannansi tuddemu tukozese obwongo tuddemu tuloze biki bye twogera tuddemu tufumiitirize nti enkeera abantu abo abakuwaga tebasobola okwefuulira ne bakujja mu bulamu obuwooma ne bamusubya ebingi ebiri mu ggwanga naye njagala nnyo mu byonna bye twogera tuggyemu ekirowoozo ekigamba nti gavumenti eri mu kino tuwooze ne ku bantu abalala natunudde incidents zino wammanga nga yes comments ngenda kuzisoma incidents ziriwa emu yokka ndi musajja musaayansa emmotoka yona ekubwa amasasi ng'etambula impulse oba momentum waayo ate ayawukana ku eno gye bakubye ng'ebadde ku stop oba ebadde eparkings otunulira incidents yabaddewo sisuubira kuba tuli bamukisa nti ero media ekola ate naffe abalina data tumukozesa otunulira incidents yabaddewo bakulaga nti driver anawe yatuuse n'aparkinga ekikolwa nekikolebwa kuba singa wabaddewo obuzi kizibu nnyo okujja notta omuntu bonna nga tutudde mu maaso driver n'asigala nga mulamu n'emipiira tegyakubiddwa omuntu n'atatwala budde kukoza nti sooka enkuba emipiira eno emmotoka emipiira atisti eyimirire otunuulya incidence y'emmotoka eri ndayirwamu yokka eya site bwe babadde beetaaga yokka eyafunye damage neyanze gobudde bunkutte kampu mulemu katono abali ku YouTube kampu mulemu abali ku Facebook Anything Media. Masaka. Yes. Yatandika kunoonya musenyu. Neva musenyu kitegeeza ebitogo byonna ebyaliwo ne bivaawo ne balimu omuceere. Wentunuulira Lubigi bo tebalimyewo omuceere naye ebitogo babijjeemu bayiyeewo ettaka bakoze buli kimu kyolowooza nti bakikola bakoze ku ntobazi buli kika kya ffujjo mu Lubigi. Ekinaddirira basabe ssente ezigenda okukola e Masaka nga ne Oyima Road bamulowoozaako Lubigi. Kubanga ekinaava e Masaka kidda wano kiyinza otulumba mu Lubigi. Mukama Katonda atusaasire ndalabye enguudo za amaduuka g'abantu gonna nga kitabuse entoba zabadde zaani simanyi nakumanya naye nga mbeera mbi gw'omuceere gwalamye tebwatuseeyo era mulwera wano katonga wano nokubiri tugenda okuba katwogerako musomesa n'ensonga ya zebra oli mu comments omuntu agamba nti uliza musomesa President Museveni yavayo n'agamba abatta zebra baali bantu be nga tetwabalaba mu kkooti
oba mwabatwala direct mu kkomera? No, kakati ebintu yes president asobola okuvaayo n'ayogera of course ku information gy'aba afunye oba ebeemuweereddwa naye era okunoonyereza kusigala kutambula kyetumanyi ku president wa Uganda his excellency Yoweri Kaguta Museveni of course president waffe president wa bannayuganda tava ku nsonga era wabanga ensonga eyo yajjasanguza kyomukisombi sagifollowinga bulungi ndowooza nja kuddayo nyongere cross checking naye kyonna kyonna bwe kibanga nga omuwuliza waffe bw'ayogedde of course okunoonyeza kukyatambula era tetugwamu ssuubi president akyatukuuma bulungi ye president waffe tukkirize oyo naye musomesa ku nso musomesa ono ko wagano sabe sala tetukkiriza sala wanonebigambo wegendereze wandi wange oli munakwana otabusi Senuhu muzata batte yafa ono yali musomesa wange nsaba Mungu amugazirize kabuli musonyiwe n'ebyo byamusubako ng'omuntu yagamba nti bali mala okulya abali ebweru n'abali munda bagenda kukola ki bajja batandika era tekoma naawo n'agamba nti mwabatwala olugambo mu lutwale naye bwe banaamaliriza bano nga namwe bakola ki bwe banaamaliriza bamuzaata eyali yeetuumye oba eyali yitandise okweyita omulwanizi w'eddembe omupoliisi kirumira yagamba nti bw'oyogera ofa bw'otayogera ofa naye kirungi oyogere ofe ng'abantu bategedde nawe kyoyagala okufa tteeka ndi musajja muisiraamu era omuntu afa ntuuko ze nze ne benneekukuma wansi gye baazimba mugiyita mutya empuku nga Mungu yategeka nti ngenda kufa masasi nga gavumenti eno yegankubye genja okufa oli musajja musiraamu bembanga anategeka nti ngenda kufa kabenje nga gavumenti eno yekateeseteese kenja okufa kuba nze mbagamba nti abantu wano aboogera ku nsonga eziruma abantu bafa ebintu bina bafa amasasi bafa ffe bwe tuyita obutwa kye bayita blood clot bafa accident bafa okutulugunyizibwa ne bajja ne babasuula ku malwaliro oba mu kifo ekitategeereka ne bamala ne bafa baganda baffe bangi bafudde waliwo omu ku mutabani wa minisita owa guno ne guli tanaweza yadde omwaka yafa n'abantu abalala baki bangi kakati bannayuganda munnaffe ndoza muwulidde byabadde ateekawo embeera naye tujja sigala tutegeeza munnayuganda nti it is totally wrong ogamba nti gavumenti oba yetta oba yeekola ki honorable ono mu fraternity ze tutambuliramu asobola okubeera n'emirimu gy'akola nageneratinga abalabe abalabe ne bateekawo embeera kati mu mbeera yonna of course kansooke mmalirize bw'abanga ageneratinze abalabe basobola okubeera ti family level basobola okubeera ti kirani level era ne president Museveni anajja mu kika kyabwe amukuume of course it's kiri geno bwe bakola rounding ne bakwata bati face polisi kati katono nnyo munnayuganda polisi tebatuula bakola raids zonna tulina aba defense kakibe kyalo kyaffe kino kye tulimu tebatudde bali mu kutambula batabaala making sure nti waliwo mu sekendi emu wano mu Uganda waliwo ekitongole kye bayita SFC tekimanyiddwa mu mateeka kyolaba Sudan ey'e Khartoum SFC tekimanyiddwa amateeka ge Uganda kyolaba ekatundu eya waggulu ewa Bashiri waliyo akabinja ke bayita rapid simanyi forces kali mu kulwanagana n'amagye aga gavumenti wano mu Uganda kiri mu konkona saawa yonna era abantu boolaba bafa abantu abo boolaba bafa Bashiri batonda waka kabinja katandika okutta abantu eddafo nga tewali akagambako kati abantu abafa wano kyandibanga kikonkona saawa yonna amagye ge Uganda gagenda kulwanagana tewali president ng'akyali ku ntebe tutegeeza bannayuganda tebabatiisatiisa bano mu rabishinge bye boogera ebitali mu makulu bwana musomesa ono bwe tuba tuze wano
terrific media tuba tuze ku guiding ati bwe kirinayo obulimba bungi okutta kwe tuli mu tojja n'ogamba gavumenti etta abantu olina obukakafu killings ze twogerako wano ze be bantu abazze bafa nga babatta busina ngani gavumenti soko sirike kyalobere n'empisa kubanga weda twogera ng'osirise nga tukuwuliriza yogera tebisaanidde omuntu bw'ajja wano ne tumanya nti muteeka mu constitution gavumenti yevunaanyizibwa ku mundu zonna eziri mu ggwanga muno kakati gwe bw'ova eri n'otugamba nti omuntu omu 2 3 20 battiddwa nga battibwa mundu nga ne parliament juzi yajja wano ne Ssaabasente nega nti yagala kubuyita kye bayita engraving emundu zonna abazirambe ekyo tugenda kyogerako ekyo tugenda kyogerako and I have answer for it ekyo tugenda kyogera era bateekawo embeera bano ababiri tomanyi nti Sudani waliyo olutalo nga amagye ga gavumenti oli naye ali opposition naye ye ali objective naye bwe muteekawo abaana b'abantu bali mu kwizera gatandike naawe omanyi omusajja yagambye nti oli munakuzaana katebigambo Sudani Uganda Sudani bali mu kulwanagana Sudani ne Uganda balimba buzabuza bajja bakulashinga bagala teeka bannayuganda kulanke amaye ngati wano kufiki media oyogeranga ate bwe biyitiramu obulimba n'eyanjudde mu ntandikwa ku nsonga era tukivumirira mu ggwanga enkozesa yaayo embi buli omu kati n'atamanyikiddwa aba n'emmundu wagikozesa mu ngeri ye emmundu egenda kontrolingibwa etya mu ggwanga Uganda mabega tubali tumanyi batugamba nti basiramu bebatta gamba bebatta ate basiramu bannaabwe ekyo nekivaawo ababodaboda bebatta abeera ku siteegi sipiidi yagivuga ddi so ebintu tubitunuulidde nnyo kati ndowooza siralina kudda ku bebawa emmundu ensonga y'emmundu kakati moderator neyanziza era njagala mu dakiika zange zompadde zimbe point eno point esooka honorable twahaja abadde aleeta wabula ate gweno simanyi oba intentionally kumuvubika naye njagala njizimbe bwenti kubanga egenda kutuza katono nnyo nedda sikugiza naye njagala gizinga nkulage lwaki ebikolwa ng'ebyo bye bivamu kubanga emmundu zijja mu bantu abatamanyiddwa ekisookera ddala Bashiri bwe yali akyayagala nga South Sudan ekyali wamu tenekutulako yanoonya akabinja k'abantu abalina okufuugaza South Sudan n'abaddugavu abo abadinka n'abalala ke bayitanga abajanjawiidi Bashiri intentionally n'akateekawo era bwe kalemerera omulimu South Sudan ne yeekutula n'akainheritinga mu magye g'eggwanga naye ne katayingira mu magye g'eggwanga butereevu aga Sudan forces nga bwala UPDF yawano ngera mu nkola yemu wola mwami Museveni bwakutte SFC n'agireetawo ng'abantu bonna barecruitingibwa mutabaniwe ku university ng'agamba akola LDU kakati ebintu bubere bijjawo ebito niwabeerawo amagye g'eggwanga niwabeerawo n'obubinja mu magye bye bivaamu ebyo oyogedde essaawa zino olaba ekiri e Sudan akabinja akakakulembera genome kalwanagana n'amagye g'eggwanga gakulembera genome kubanga genome yafuuka president omulala n'afuuka vice president naye ne bafuna obutakkaanya ku mbeera zonna kati balwana abantu ba wansi bakola ki bafa so onalibota abawaita concern eyo nawano kijja because anytime coming SFC esobola okuba kubanga SFC nga yo eyina mission yayo esooka eriemu kukuma first family simagye gaggwanga Jeno Katuba Mara yavayo n'atugamba nti kyolaba e Sudan tojja kirabawo bwe kiri atubulire mu myaka ng'ebiri eno Uganda ina president wayo ekyamutulako ekisaasi ne muwala we yafiiramu ebesieka ne honorable Nabbanja yatusobola otegedde kakati ebyo nabyo tekisobola kubeera wano Uganda enkozesa y'emmundu wano embi mu ggwanga ezirwaki Uganda ina president wayo buli lwoliraba eggwanga temutisatisa bannayuganda nga omukulembeze omu bwati ngenaku ekyokulabirako kya speaker wa parliament atambula n'emmotoka 8
tuli fena speaker atambula ne motoka 8 vice president atambula ne motoka 10 kuliko abasirikale abatali wansi wa 2 chief justice natambula kyekimu deputy speaker natambula kyekimu eryo eggwanga litegeeza teriri safe n'omulundi n'ogumu eggwanga buli eribeera nga teriri safe n'omulundi n'ogumu abalina obuyinza n'abantu ababeetolodde ababalya mu ngalo babawa obumundumundu n'obukuumi yensonga lwaki wano osobola okusanga LC chairman 5 oba wa district oba wa wano ng'alina emundu pisto naye ng'asula ku kyalo tuli fenna ekyokubiri gavumenti ya wano yavaayo through parliament nesaba sente nega bannange oluvanyuma lw'okufa kwa Ibrahim Abiriga tukwate emundu zonna zonna eza gavumenti ez'ebitongole byonna ze twawa abantu sekinoomu tuze engraving nga buli lwebakuwa omuntu papa ekyasi ekisosonkole bwe kisigalawo tumanya nti emundu yabadde yatwaha ekyo kiri luddawa ebisosonkole ku mundu ku byakubidwa isima biriwa oba entumanya nti evudde mugundi bweti kati egundi nemanya tumanya nti emundu ya CMI emundu ya poliisi ekyo bakikola sente zaffe weziri kyekikuzaayo nekikubuulira netukutegeeza nti omuntu atta abantu wano ye gavumenti kubanga twagala kumanya ani emundu eyasse isima yabaddeko ki abaffe bwabanga waliwo emundu ezitali engule kale kitwale nti waliwo ezayingira mu bumenyi bw'amateeka nga si nambe ani avunaanyizibwa okulaba nti eggwanga lyaffe liri safe awo tuba tukyali safe era oba okyatugamba nti ojja kusekiwalinga future yaffe nga waliwo n'emundu eziyingira deliberate ezitali mateeka mu ggwanga immigration ekola ki tuli fenna kakati wano era nze neewuunya omuntu bwajja nga musomesa ono omusajja omuyivu bw'ati mu butuufu defending ekintu ekiri defendable era omuwanye nti muyivu tokyogera uliriza nti kyenjagala kubanga tutwala nti omuntu omusomesa aba yayigirizibwa okujjako era mu system mweno bw'osobola osanga omuntu atalina bbaluwa naye nga musomesa mu system ya Mwami Museveni naye wano ku Pick Media tujja mutwala nti muyivu omuntu bw'abanga muyivu okutuuka ku ssali ono n'abanga asobola okuyimirira wano ku mpewo za Pick Media n'atandika okudefendinga ekintu ekitali defendable anytime asobola okubeera victim kubanga kankubuulire abantu bulijjo basobola okuba nga bayitawo mu kkubo ng'ayitawo ababbi ne bajja baze kubba wantu nalumanya ne saalumanya esasi ne limulya nawe nga kwewetwalidde nange kisoboka kyobola nze nfaayo nnyo okukyogerako emundu zibeere nga teziri mu bantu emundu zibeere mu mikono miki emituufu naye awo tuve nawo kubanga wano webuze juzi wano twakamala okulaba emundu etta ng'erina mikono mituufu twayebuzizaako nga bannayuganda kubanga ffe tuze twogera ebbanga lyonna ne tugamba nti bannange bano abasirikale Honorable Kyagulanyi abasuubiza emiliyoni ya sente kubanga ffe tumanyi omusirikale kiki kyakola policeman ajja n'akuuma minisita neyeebaka n'agenda ku mukolo gwa Labor Day enamutumba n'asiba nga amwesikotinze kubanga oyo mwana Sabiti yali atula mu principal car emotoka ey'omukungu mwatuula abeera n'emmotoka nga 2 oba 3 wabeerawo lidika wabeerawo envoika wabeerawo ne principal car n'alaba mukama we nga yawudde ebibaasa n'ebibaasa bya ssente abitadde buligo omaze emyezi 4 tomusasula. What do you expect from that person? Alina okukuba amasasi akutte. Kakati bwe tuze twogerangako ebbanga lyonna nti abange wano wabeerewo enkola ennuŋŋamu nti omukozi wa gavumenti naddala ng'oyo mukuumaddembe asasuddwa ddala ekimugwanira. Twalaba amawulire nga baminisita ng'omuwala agamba nti abakuumi ba minisita bajja wano bulijjo ne banywa caayi babanja n'okubabanja bonna n'oyo Sabbiiti yali amubanja omuwala wabweru w'ekikomera kya minisita. Kati abakuumi abakuuma minisita batuuka batya ku sseriba nti balina okunywa caayi wabweru. What kind of leadership is that? Okukanya n'abagamba nti buli ng'ennaku Meeyi nga 2 lujja kuba olunaku lwa kuwummula eri abakozesebwa. Okujjukira Sabbiiti. Kubanga Sabbiiti yakoze ekikolwa ekigenda okuyamba n'abantu abalala bamanye nti ebintu bye tubadde tubagamba nti bano abakuumaddembe tebali bulungi, ekyamazima tebali bulungi. Kanko ekisembayo gavumenti tuze tugiraajanira ebbanga lyonna nga ffe abatunuulizi b'ebintu
twaka bannange okutta omusajja omusirikale omuwa emitwalo 34 kakati mukumwa emitwalo 34 ate omuntu oyo omu yennyini omuzimbidde uniport wazirayo wano kuna kivubo bbulu empya tukutuku balinamu ne bazimba ebibati bati ebipya ne bateekako sementi wansi abantu mwe bagenda okusula naye omuntu oyo ogwotadde mu uniport oyagala jakumubere sefu olwaleero kyongereko nti mu ntobazi tokanga zirina mu ntobazi olwekayagala olwaleero waliwo okufa okuli fresh omuyindi afudde nga kiteeberezebwa nti namusse musirikale si kuteeberezebwa abamuleba muleyi nti musirikale wa poliisi kakati ekyo kisindika message ki eri eno omusomesa olowooza tugenda tuka ekiseera ng'omusirikale akusanga ekiro omusomesa ng'otambula n'akugamba mpa ssente you can imagine omusomesa omusirikale okufuna looni ewa manerenda nga balina ne sako yaabwe ya exodus ssente bazibba ebyo byogerako nga bagamba nti kakati njagala kumaliriza bwe nti mukadde wange ekisumbuwa uganda kati essaawa zino etulimu kiri ekintu eki Museveni yabba entebe y'omwana kikyokka entebe y'omwana egibba abaana lwaki beesimbawo bwe baba abaana lwaki beesimbawo beeyagaliza bano nzira bampitirivu nnyo ddala omusomesa oga abakyanoonyereza okunenyeza kunaggwa dvd n'abasiraamu abasibwa bagamba babakwata mu nsobi okay comments ngenda kubanga ate nzitonoya musomesa tugenze ku nsonga y'emmundu lwaki gavumenti eremereddwa okutracing emmundu weziri lwaki eremereddwa okukuuma beewe emmundu okuba nti tebazikozesa bubi lwaki gavumenti eremereddwa okumanya nti ono talina kubeera na mmundu ye lwaki zikozesebwa bubi kakati bannayuganda kansooke nteekewo okutangaaza ku nsonga ya emmundu yazuru eyatta isima emmundu mwogezi wa UPDF yavaayo nakimakinga point clear emmundu yali ya ebitongole ebikuuma ddembe kati mu mbeera eyo that is the information yali submachine gun abula yali bastola yali pistol kakati mu mbeera eyo no kyenjogedde kyekituufu lwakuba modulator simayindooza mulina engeri gye mugizeemu awo naye bakunyigako bana abakola okuta gavumenti naye mu mbeera yonna bannayuganda nja kumenyawo ekigamba nti gavumenti eremereddwa okwasaganya oba emmundu zino okubeera nti zijjibwa mu bantu zibeere nga of course nga balina ozikwata wabula temanyi tesobola zitresinga bwenzijja oli najja nakuba amasasi tebamanya nti emmundu eno evudde mu kitongole bwekiti n'ogenda mu kitongole ekyo okugibuuza kakati emmundu eno eba evudde mu kitongole kyammwe mwagiwaani yensonga gye tutunuulira kati yes kakati mu nsonga eyo buli kintu kyonna bwe wabeera nga waliwo kuba kati essaawa eno bwe twogera ku bantu abajja ne bakwata emmundu ate ne batta munnayuganda of course nga gavumenti kiba kireetera bano abakola okuta gavumenti okuzimbirako kyova olaba bagamba gavumenti etta which will rubbish which is not true whatsoever naye mu mbeera yonna buli kintu kyonna kibeerako ne process eyitibwamu kati essaawa eno bwe twogera nti kati tukkirize tugaane nga njogera nga munnayuganda obuzibu bwo weebuli ng'obuzibu bwa mmundu omuntu afuna emmundu n'agenda natta munnayuganda ekintu ekitali kirungi kati tetutunuulira nti oba sewa kibiina kyo oba wa kibiina ki naye kasitaabanga munnayuganda nnyo n'amaanyi emmundu eno egenda kukuumibwa etya okuba nti bw'eba ekozeseddwa bamanya weevudde nedda kati lwaki tulinda emmundu eyo esobole kukola bulabe wandibadde ogamba wandibadde otegeeza munnayuganda anti yes bwe kibanga kibaddewo obulabe naye tumanye nti obulabe ebukoze kuba bikoze tetugenda kukijjawo nti tejja kukola bulabe ebukoze ne mujja ne mubanoonyereza ne bakwata basiraamu ne babata naye abasiba ne babayisa ne babayisiza namaani bakola kakati katono ye yatta ono
bannayuganda ekyokukwata of course wabeerawo basasi ekyo sinyagala otunuulya ekyo tuli ku kyammono yes kakati omanyi ebiseera ebisinga bwe tujja wano ku mpewo tuba tuwa munnayuganda ssuubi era tuba tetujja teeka munnayuganda nti emmundu infact modulator kyogambye nti bw'eba ekozesebwa ne weerabira nti wasobola okubeerawo amakubo agalemesa emmundu ezo okugwa mu mikono gy'abantu abakyamu. That is the point. That is the point. Tugende Kalamoja. President initiative kiji yateekawo. Okudisaminga abakalamoja emmundu zive mu bantu. No. Anti kati ndaga bannayuganda nti eyo step, it is a step. Bannange bateesa bannange ne modulator mwe kutwalidde. Tusiimeko efforts ezikolebwa government. Tetwefuula ng'abantu abalabira mu ndabirwamu ne weeraba ate n'odduka. Weerabye mu ndabirwamu yeggwe naye ate n'odduka emisinde. That is totally not right. Abalina mu government battiddwa wano Kampala. Yes. Oba kitegeera bulungi? Kakati gongamba otunulira otya ekiri Kalamoja ng'ewo tonnatereeza. Anti Uganda Omukalamoja omuntu asooka okuva e Kalamoja n'aleeta emmundu eno era n'ekola obulabe. Obanga neighbor talina mmere omwana olya ne musula. Kisinziira circumstantial naye esubire tuteekamu bannayuganda budde bwange mwe muteekawo mbeera mu mbeera yonna munnayuganda twandigambye ekintu kimu nti gavumenti kiki erina okukola okakasa nti zino emmundu ezigwa mu mikono gy'abantu abakyamu be bakyanoonyereza nako wewabeera nga weetaaga waliwo tekinologi eyeetaagibwa okuzuula emmundu eno ekisosonkole kivudde ku gundi kitongole kyobaani of course ebyo byonna gavumenti nnene erina emikono mingi egisobola ekyo tusobolera ddala okikola. President waffe temulowooza nti musiru is a very very intelligent man. Lulina agamba is so brilliant. Ati kati bano abakola okuta gavumenti babeerawo ne bagamba ne bateekawo embeera naye munnayuganda nze njakuwa essuubi essuubi limu kyekinyusi kyenjogera katwogere ku bodyguard omukisano ngamyemu bino ebiri mu kukolebwa mu Uganda n'okutta abantu n'emmundu tebaddamu kubalimba nti nsobi bipange ebyapangibwa okuva mu kinaana. Mwami Museveni be yali ajja okuwamba wano yatandika na Luweero kutta bantu n'asiga okutya mu bantu n'olwaleero kyakola. Emmundu mu Uganda tewaliwo dduuka litunda mmundu. Emmundu ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda bizivunaanyizibwako zonna. N'olwekyo bagende Kalamoja muganda wange ono babadde ayogerako nga bagenze kubajjako mmundu babawa amabaati ne babajjako emmundu zaabwe amabaati bo bennyini ne bagabba. Kakati nsi ekyeyo gye tulimu bannayuganda ndowooza mubawulira naye buli omu byayogera bivunanyizibwako naye mu mbeera yonna katwogere ku mukuumi. Mpulira wano nga babalaata bagamba omukuumi simanyi minisita yali tamusasula takola ki nga babalaata naye njagala nkimaking a point clear nti abavunaanyizibwa ku welfare y'abajaasi bonna kateeka an example wetwogera ku mujaasi oyo eyata minisita Afande Sabit bombo ye muvunaanyizibwako in each and everything ate era tetujja kubeera wano kubeera mu kamera kulimba bannayuganda nti abajaasi tebasasulwa baweebwa kye balina okuweebwa naye kanyongereko kano modulator kansooke nyongereko kano minisita yagenda n'akola statement yagireetera mba booda n'agamba naye bannange abaganda baffe bakojja baffe batata baffe aba booda bagende babakebere omutwe emitwe lwaki nti wabeerawo oluusi omuntu asobola oba okuyingiramu akagundi oba kitite kyaddala oba ki kuba kati twebuuza
oli kyekyamutanula okutta minisita nkikuwe newankubadde yagenda akubanga bwayogera naye tetujjaawo point eyinza kubeera nti alina naye ebintu ebimukyankalanyiza kwekyo nakyo kisoboka anything is possible. katera njagala kuwa mwami ono information esooka salary scale y'abakozi ba government naddala abajasi specifically ku luno weeri eri ku record eri public abajasi abasembayo nga kati private subject ali 35,000 it is on record. Ekyokubiri njagala kutegeeza muganda wange ono nti ebyo byonna byonna njagala obirabe nti mu mbeera y'ekonomi nga gye tulimu essaawa zino omujasi nga private subject gwe 35,000 ayina famire sente ze eze 35,000 ogitemako noteeka mu sako yaabwe yawazalendo bwajja okwewola mu sako tomuwa sente kubanga tali connected tomumanyi olowooza oyo muntu frustration anagikafuna omutwalo gumu mu 10 tikuweera kubanga bajja mutemako sente ziri ezawazalendo eza sako naye kakati awo nanga nga tugenda bino ebintu byonna bwe tugamba ono musomesa these kings here first of all mind you abantu abo bonna abazze battibwa bonna one battibwa wano ku ttaka lya Buganda second of all sinaba kulaba muhima atiddwa bwati atuwe bababi nedda ndoza kantegezi ndoza omaze alaika ndoza amaze kakati mu mbeera yonna ffe tujja sigala tutegeeza munna Uganda nti tewali mbeera yonna oba kakwate konna kalaga nti afande Sabit yatta olwokuba yali ali desperate for money kati yatta lwaki ayinza omuntu ne woba olinako tulabye abantu nga owakanya ba eyewitnesses abaaliwo of course bayitines we baba baaliwo bayinza okuba bebana abasiga gavumenti obukuuni nakyo kibaamu kibeeramu mu inverted comma naye ffe tujja tegeeza munna Uganda nti abantu babeera n'ebibasumbwa baba n'ebizibu byabwe ne bwe tubeera ku level y'amaka ne tubeera ku level yaki naye ffe tujja sigala tugamba munna Uganda toggwamu ssuubi gavumenti etaddewo programs nnyingi nnyo ezitujja mu bwavu tuzeenyigiremu tetubeera nga bano baganda baffe abalaba awali akakka ne bagezaako teekawo embeera ne basiiga bannayuganda. Eby'omuyindi Media. Yes, tuyanzege tamale kamera wamu ne Musa muto kulwa Hassan Musa na angambe ekifuba tekikyakutuka obulago sikyabulira Hassan Musa yalwala bulwaze katengo ayina akapisi ke kajja kamale yakantu katono bibuze bikubuuzibwa ebibuzo ne bijja nnyo gy'oli simanyi of course era kanza atangaza eggwanga notangaza kubanga abantu bano obulimba bungi kakati of course abuuziza ekibuuzo webale nnyo kankuddemu of course tetujja gamba ti gavumenti ebitongole bingi ebyokwerinda bikolera mu tulina ebitongole of course nedda tujja gamba bikolera mu ebitongole bivunaanyizibwa ku ki ebitongole ebyobukuumi ebikuuma bannayuganda bivunaanyizibwa mu gavumenti naye nga bitongole tizibitongole bwe bakusanga are they private entities? Of course they may not but be this is UPDF this is same which is put up by ebitongole bikuuma of course era nkize naye katono nnyo kesitamazeeyo modulator katono nnyo munnayuganda nina kyesitamutegeezezza ate bano bataddewo embeera munnayuganda nja sigala nkusaba tobeeranga bano abagamba nti abantu abazza abateekawo obunkenke mu ggwanga nti bali desperate. Gavumenti ekoze bingi nnyo okujja mu Uganda mu bwavu mu supporting program za gavumenti muzi supporting temuzikuba nga bannaffe nsaba budde bw'obukwa obukozese bulungi musomesa muwa budde bungi lwa nsonga nimbulula bano balimba bano ataali beera bateekawo ntandikire ku oyagala ntandikire ku ki emmundu eyina kukuumibwa lwaki gavumenti eremereddwa okutracing emmundu zino nti ono baba mukubye
bamanyirawo nti emmundu enevudde mu kitongole bwekiti ne bagenda mu kitongole ekyo ne bamanya nti waakiri omuntu ono gwe twawa emmundu eno. So gavumenti erina kukola etya okubanga esobola okumanya ensonga y'emmundu na mmundu ani agirina? Neyanze nina omukisa abalala kye bagenda olowooza nti si mukisa. Mu famire yaffe temuliimu musirikale yadde asikaali. Nanti lindamu mu famire yaffe temuliimu musirikale yadde asikaali. Ate n'abaana benzaala ngenda kubagamba tebayingiranga obusirikale yadde obwasikaali lwa nsonga zino zengenda obbalaga. Lwa nsonga zino nali njogera n'omu ku basirikale we bamenyera kooti y'e Nabweru ne babbamu byonna ebyali bikwata ku misango gye baali batayagala abantu bawulire. Naŋŋamba nti abasirikale ekibawanisa omukono bee bati ne bafunga okuba saluti n'amaana akuba omuguu wansi betu wanagamba amagezi sirina amaani nyina talimbalimba bawanika omukono baati omusirikale akola baati amagezi sirina amaani nyina yasesa busesa bantu kakati yasesa busesa bawuliriza mbuuza taata tugende mu maaso obudde ogenda butemako nga sirina malayo adize dakatemba Ngambye benti nali njogera n'omu ku basirikale nga bakamenya kooti y'e Nabweru kati we bakyusa bagitawo nansa na division. Omusirikale n'aŋŋamba nti ekituwanisa omukono beetuti betuwanika beetuti tugamba amagezi sirina n'okuba omugu n'ogamba amaanyi nina nga kyotegeeza nti mukama wa kudumira tta abantu oba yababuulizaawa. Kakati okuva mu kinaana mu mukaaga mwami Museveni yaduumira abamu ku bantu omwali bajjajjaffe ne bakitaffe ne bayeekera. Naye ye mwami Museveni tavanga mu buyeekera, mwana wattu akyali muyeekera era mwami Museveni atudde mu State House Entebbe ne Nakasero nga muyeekera. Ekyenjawulo kimu nti yava mu Sikeruweero n'ayingira mu kibira we mulaba ekkololo we mulaba Nakasero awo emiti we gyetoolodde atudde mu State House ali mu buyeekera. Eyo tuveeyo enkuuma y'emmundu yeeno Kayiira bamala okuttibwa n'olwali tusaba lipoota efunikanga. Abantu bonna bazze baffa emmundu tebafa mmundu lwakuba gavumenti temanyi. Gavumenti esiga kutya mu bantu esobole okufuga abantu bannayuganda. Bw'oba oyagala okumanya nti gavumenti emanyi abayina emmundu wallahi omu ku baana abo abatukwata waveeyo omuntu atamwagala amugaye nti agende ku poliisi agende waliwo emmundu mu ddakiika 2 bagenda kuba bayiye wano buli kitongole kya gavumenti ky'omanye ekyo by'okwerinda kunoonya kamundu katya kamundu kamu nga tewaliwo naye akakasiza nti omwana oyo akakola ki akalina. Njagala nkutegeeze gavumenti emanyi buli muntu ayina emmundu lwa nsonga mwami Museveni ekintu kyasinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga lino mundu. Abaana bazingazinga obupirapira. Mwami Museveni kyasinga okuwa ekitiibwa mu ggwanga lino era kimukuumidde mu buyinza mundu. Naye bano abantu abattibwa mwana wattu tebali mu kutta bantu nga ffe be tulowooza. Omuntu eyatta emitwalo 5 bw'omugamba nti waliwo omuntu omu afudde Afrika n'asika n'oseka y'ensonga lwaki aziyita mbizzi. Naye oba oli awo akugamba mbizzi ategeeza batta oba baba battibwa. Agamba nti abo baba basse. Opposite y'omugezi kiba ki? Musiru. Opposite y'omuto kiba ki? Ate opposite y'omukyala kati ayinza okuba akugamba nti abattibwa ziba mbizzi. Ndowooza yange gattwa era gye nzikirizibwa ssemateeka ampa omukisa okwogera. Naye wuliriza leka nkulage Pulezidenti Museveni yatugamba nti abatta abantu batiitiizi era ziba mbizzi. Naye nange nnyina ekirowoozo nti bandibanga abantu abattibwa mwami Museveni zaategeeza nti zembizzi kubanga bukyanga akyogera Kaweesi tetulabangayo lipooti n'etya ezireetebwa ku mbizzi ezo bamasheke 12 tetulabangayo lipooti n'etya embizzi ezo zo ziri ludda wa
era embizi nze ze nakula manyi mu kyalo ewaffe baziteekangamu n'ebikwanso kuzeewaza ofukula kati zino ezikwata n'emmundu ne zitta abantu zitendekebwawa banoonyereza gavumenti njagala okugisaba wano eveeyo etuluŋŋamye mu bigambo bya pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni abulwa embizi ezo zitta abantu buli lunaku zikuumibwawa ziterekebwawa zirya mmere ki era ani aziruma banoonyereza yes tukkiriza okunoonyereza kutwala bbanga tuze tukkiriza nti mwami Museveni abantu abattibwa nga babe baba bakabata mu dakiika 3 daatuukawo akakase nzitibwa gye bakoze ki abantu abamala okuttibwa n'awaayo amabugo abaffe amabugo agaza bulamu bwa muntu okulumirirwa waliwo ssente ezigula obulamu bw'omuntu n'okuziganya nagwo musango gwe mweno gavumenti katono nnyo twagala tubeere serious kakati banne bannayuganda banondoza mubalaba kati omuntu olwedde ofunye ebizibu gavumenti evuddeyo n'omutima gwayo omulungu ati kati banoonyereza ne ssente eziweebwayo ng'amataaba nazo bazikuba kyokka bali ku division bano beebegerako abantu bali sincerely speaking bane mubeere gundi nze tosobola kunzitira mwana kubanga nze nkakasanga yasse yisima wa gavumenti ulira zitosobola kunzitira mwana ate n'obukadde bwe 5 oba 10 moze kumpa mataba tabadde na baana tabadde na famire abadde na baana yewe bazirete woto zibulite wazikiriza kwaletayo ezani gwe twaleta amabuge w'abantu teyazikiriza ono yazitwala amabuge wani gwe twatwala wali gundi wano yafuna accident tetwasindikayo gundi nga tewazigana nga tewazigana abane bannayuganda bano oluguudo lwankuba ti gavumenti ngosa abaana b'abantu ng'otwala obukadde nga tuli mu nsi eyafa erimu abakulembeze ababi ababba ssente e Uganda ne bazimba enguudo e Congo naye ng'enguudo mu Uganda tuyita mu binnya okuva mu kibuga Kampala n'ensi yonna olwaleero ogenda kuntemako malo gavumenti obudde bwange omuntu ng'abaana basomera mu miti n'okwata ssente z'eggwanga n'ogenda e Tanzania n'ozimba enguudo olwokuba munnange we wali baganda bo eri we wali abaana bo n'ensi gy'ovaamu n'otakoma kwekyo n'ojja n'okozesa obuwumbi bubiri ne ssente ezigwamu buli lunaku ng'omusirikale akukuuma omuwa emitwalo 35 obeera buba bwenkanya ennaku 3 nga muwala we akulira entambula z'ennyonyi afuna obukadde 87 ate yali abadde muwala noonyereza muka mwana we abuza noonyereza bwe mutulwa kiwanda afuna obukadde 87 omusirikale akuuma abantu n'eggwanga afuna emitwalo 5 jakakiko kakosa sekazudde nti ssente za gavumenti eziweerera abaana loan scheme ya gavumenti eziweerera abaana ku looni ku university ebitundu 9 mu 10 bava ntunga mukazo mbalala ono mutegeeze n'omutegeeza nti ennyanja okusalawo zibomole enguudo ezo zigwemu mwana wattu message buli mulembe guba gwa 40 emyaka era nze nsaba buli owali olutindo oluyingiza Kampala buli owali olutindo oluyingiza Kampala senga batuyamba Bombo Road ne lugwamu galiza munnayuganda eno ne lugwamu bannayuganda ne twegatta ne tulumba ne twetaasa kubanga tugenda kuba tuyambiddwa entindo zonna zisaliddwako nabayo sikumya muliro kumamu muliro ndoza Ukraine obuddeyo bwawe kampe katono kamale byonna byonoonye omuliro gwe ku madamu bantu tewali mutiisa moderator neyanziza naye nalebo shemu ng'otidde okay is a gentleman talinga bano enjawulo gye nnimanyi gye bwenayingira mu politics kyenjujukira nsikiriza nnyo mu kuwuliriza ate omuntu yenna ayina awuliriza aba asobola okubaako kyannyonnyola wentambulira awo natateekawo mbeera naye kyenzikiriza emmundu ssebo simu nnyo nti mu buli famire mweguli ekyokubiri tulina obunafu ng'eggwanga kuba otunuulira ne amasimu gonna
bakira kumakya bagamba nti registering layini zonna niyo omuntu asobola okukukubira leero n'akufera n'akubba ne bagamba enamba te registered. kyatuse kubona mawulire munamu bamuyita Gabriel Bule omumanyi esimu ye gye yali gesitalinga eri mu mannya ge omusajja n'amukubira akasitoma ke n'amugamba esimu ye eriko emitwalo 8 era ngenda kugisalako kati essaawa zino okujja omumpaddeko emitwalo 2 esimu n'amugaa sijja zikuwa ne bagisiba Airtel kampuni namba negisiba nga basiba yannyiniyo. So moderator otuba ntucha uno budalo agawe bagamba nti yote register. Yes. Gakira ini kweri eri ku mutima No, sorry. So tubanga tukyalina obunafu bwe butyo obw'emmundu si mawulire. Lwaki ngamba bwentyo? Omuntu asinga okutya emmundu mu ggwanga lino Museveni. Olw'ensonga bwe bakera ku makya ne bagamba nti wano waliwo abaana abalina bye bakola ojja kuba security yonayina nabweru nawulidde ebyapulira naye bakugamba nti waliwo omubbi ali enabweru singa badde bagambye waliwo emmundu waliwo omubbi ali enabweru bantutte n'obudde paka omubbi emandimuse eryo eggwanga tutambuliramu anti yagimanyi kuba yagikozesa ate ne bwebeera mu bantu zezikola kati waba amanyi obubi obuli mu kintu ekyo kitegeeza n'ebikolwa ebikolebwa okuvaako ab'emmundu bonna abamanyi era olunaku lwalekera ku makya nakkiriza nti omuntu asobola okukozesa emmundu n'akeera n'agaa nti oyo bamuvunaane ng'ebavunaanye ab'amabaati era bajja bakwata niwe wabanga tannakifunamu interest tannafiirwako wuwe tannalaba buzibu buli buva mu Uganda Abiriga Munyankole ne Munnayuganda oli president wa Uganda Munyankole moderator njagala okwongera okutegeeza president wa Uganda ne bagamba nti ogenze kusima ntaana kuziika muntu owa mmundu olitegeera obulumi obuli mu mmundu tannabutegeera oyagala abutegeera oli president wa Uganda buli muntu afa akedde ku makya balina olunaku lwe batta zebula era najja ku TV nannyonnyola nti abakikoze twabategedde naye buli omu n'alowooza nti aha leero yategedde katulabe eripooti egenda okuvaayo mu ngeri y'okuvunaana abantu abo ebyo ne baleeta diversion nekiggwawo okiwulira tulina ebitongole tulowooza nti bya security byendowooza nti tebinnafuna buzibu olw'ensonga bagenda okunnyonnyola ebika by'emmundu ebikozesebwa n'abasecurity ebakozesa ng'enjawulo weeri okiwulira emmundu ezikozesebwa bagenda okukuwa lipooti nti emmundu eyakoze kino na kino bagiyita bwe bati nga wotunulya abepoliisi aba private zebakozesa nga ziri totally different kwezo tulina sente ze baspening empitirivu mu ggwanga ez'okuinstolinga cameras ze twali tulowooza nti tunamala okuteekawo kamera ebintu ng'ebyo ng'oggyeko nti biseera bya politics kamera weyandikoze tanobadde tulowooza nti politics yaggwa kati kamera ekola esobola okuvunaana nti ono yayise wano ono yabadde n'emmundu incidents yagudde ku luguudo bwe luti tukole investigation tujjeyo omulamwa ebyo nalina tebikola ki tebitambula olunaku lwe bakeera ku makya ne bamanya nti emmundu mbi ng'eri mu kalamojja era bagenda ne bakola buli kika kya ffujjo ku mukalamojja okulaba nti bamuggyako emmundu lwaki ezikozesebwa mu sente okutta mu nnansi zo tebannazinogera ddagala paka na leero okiwulira era lwaki omuntu akeera ku makya entuga nti ono abadde atukolera naye alabika atandise okudiviyetingamukko katumukole kino bino byonna bikomawo ku ani avunaanyizibwa kuba nabadde nkugamba nti emmundu si kika kya munnyo nti buli nnyumba ojja gikola ki tumanyi bakeera ku makya nakeera ku makya nasitula omulembe gwa mukyaka negulowooza nti gwatambula era ama ne bafuna training from nowhere nakeera ku makya n'amanya nti obuzibu obuli mu ekyo emmundu nazitopinga kiwulira oba mukyaka nakola ki incidence eyo kasookanga eggwa kyali kitegeeza ekintu kimu tu training yali agiwadde bannansi naye biki ebyaddirira follow-up teyaliiwo so nja kusaba munnansi tukkirize tugaane nti emmundu etta tukkirize tugaane nti naawe leera aplanninga leero nti ojja gikozesa otte oyo golowooza nti osse alisa munne ekitala ne gwe batisa ekitala gavumenti ekomayo registeringa emmundu ate ziregisteringa registerings party ezimu oba kyogera boogeza kispendingako biliyoni za ssente naye ekintu kikole
gavumenti eddemu erowooze nti esobola okukeera ku makya neeleeta proposal nga ddala proposal ogiraba nnungi naye ekyennaku neekomaawo nga effective yakyo togiraba eggwanga lye tulimu. Jjajja nja musaba ekintu kimu amanye nti emmundu engeri gyagizannyisa eruweero engeri gyagizannyisiza mu central esobola okubeera ey'obulabe ne ku sayidi endala. Sayidi endala yiriwo egyo nanti ova mu central tulina east tulina north n'ebirala wonawona impact y'emmundu osinga gy'olya mu central oba mu Buganda. Webanga muno ekyakola ng'ate ekyennaku bali mu ggikozesa ate ku baabwe kuba sijja kulimba Jajja Ichuli abadde waabwe minisita yefudde abadde waabwe. Okadde ku makya ogambye nti omuntu ono akuuma takkirizibwa kuweerwa adde privilege wadde neki. Omuntu oyo mutunuulye nti naye alina famire salaleyo olwawo gisasula sente z'omwana awo okkiriza nti tosobola zikolesa addo zitwala enakasake bakola shopping balina funa oba mmere okiwulira ky'omusaala. Kyandibadde kiddayo nti gwe gwe bakuuma otunuulya situation omuntu akukuuma opaakinze emmotoka ogenze mu loogi okwebaka asigadde ali wabweru kiddeyo ku muntu munnansi oyo nti ono akukuuma mu loogi okwebaka oba okwesanyusa. whatever is done in the lodge is the point of concern. Nti omuntu oyo akubeereddewo n'akukuuma de bamukuwanga bodyguard bamukuwanga kadoogo naawe omulowoozeeko ng'omuntu otunaamala okulowooza nti omuntu ono akukuuma naye muntu alina famire alina abantu balabirira nina essuubi nti minisita ngoyo oba omuti nayina omunene alina security bajja sigala nga buli omu akuuma munne buli omu awa munne respect nina essuubi nti ebintu ebimu bijja. Bonga nkuvaako nsimbule munnaffe media olwaleero oyogera ki ku bannansi bakuba amasasi ne bajja ne kamera bati bo ne bakukwata nga bakuba ne babikanyugayo kibalina okukola. Sebo tulina situation gwanga ndio senga bakwata for example Jajja Ichuli baguba akubye masasi wakiri bandi badde ku kibako oli mutuufu nnyo emmundu si muggo emmundu si jjinja nti nsobola odyewala era bwemba neewaza ejjinja nsobola okumanya nti ndyewaza naye emmundu osobola okwewala essasi erisooka oyinza obutewala lyakubiri oyinza obutewala lyakusatu. Ekyokubiri ekyo kino ky'omanyi nti kittirawo ng'emmundu kkiriza obagaana kyoba olina okukola teekenga kafa nga nzirayo kali eggwanga lyatuzimba nti incidence weegwawo ekyokugeza bassa omuntu ffenna ffenna abaliwo batukwata lumu bwe bamala okukukwata ekiddirira ki neeyongereyo. Ekyokusatu ki nsobola okulikoodinga nenkola awareness eri bannansi wendaba nga embeera etabuse essimu nsobola ogisuula neneetaasa. So akatenga ke batuteeseemu nti wonoobeerawo omuntu ng'akutte emmundu okwewala obulamu kubajjuka tebulina spare wadde insurance n'obeera ku life insurance oba ofudde ekiddira kudduka. So nja kusaba munnansi tukkirize tugaane nti emmundu etta buli omu afa okulaba nti alwana okuuma interest z'eggwanga lyo tomanya tuliddamu ne tweyagalira mu ggwanga akatereke kamodoleta katono nnyo neyanze atolina katalekeka olina kakaamwe omukama akunkumire paka wiiki ejja nsigadde musikala hajja kulumya mshafi ggwanga labale henry ku kamera wamu ne musa muto okulwasa ne musa agambye nti obulwadde obulago bwesibye tusabe mukama nga namusaasire ote mukama akunkumire beera bulungi beera atemanyi bifa ku mwoyo gwa munne enkumbi afulumya bbiri ffe wano ku Fik Media tumaze ebbanga nga tulondola ebituuka ku bannyinaffe ne baganda baffe abagenda okuba ekyeyo mu mawanga g'Abuwarabu wamu n'ensi ez'ebweru era ne tulaba biki ebibatuukako okwewala embeera y'ekyatta omwami Nakimanya nga bakubuuza nti lwaki tewayogera. Management ya Fik Media etaddewo programu empya emboozi ya nkuba kyeyo egenda okubeerawo ku YouTube channel ya Fik Media buli lwa Mande essaawa 4 ez'ekiro nga bannyinaffe ne baganda baffe batubuulira obulamu n'embeera gye bayita mu nsi zino nga tukozesa enkola eya video call. Tusaba gwe wenna ayagala okuwayaamu naffe okutubuulira embeera gy'oyitamu otukubire oba otusindikire message ya WhatsApp ku namba y'essimu 0783 35 6952 tusobole okukola enteekateeka ennungi anti ekitali kyogere kizimba ku mwoyo. Puroguramu eno tugireese osanga abakulembera banaafaayo kubanga tukimanyi nti baasuulayo dda ogwa naggamba
era ne bannyinaffe ne baganda baffe abaagala okugenda mu nsi ezo bagende nga beetegese.